okuzula mu ddiini kulina we kwetolera kuki kuzula mu ddiini kwetolera kambayaya k'omusajja okubeera nti nno yazimba enjuye bw'azimba enjuye kakati mbu muliraanwa kubanga ye musajja taliwe ina gye yagenda agenda ogyetegereza nga mutuufu yateeka ekisenge si kyali kigwanire kale singa kyengoyezaako wali saidi ya wali wonna asembeza wano singa tuye gitima wali singa eddaali yaliteeka wano kakati singa pocha giteeka wano kakati mbu ekifaananyi kimuzimba musajja yali eyo ebungereza agenda okulaba nga muliraanwa aleese omuzimbi wamma guti menyawo wano kati wano yongera saidi ya wali nawonogira woti ino langi yali alowooza kyono okuteeka mu langi bwiti yali badde ateeka mu langi ng'efaanana bwiti yali badde akola bwali obitegedde n'atereeza wali bino byonna nga abikola nniya nnungi sinti ayagadde kunyiza nyiniki ayagadde kukola ki ayagadde kumugasa kakati singa omuntu amukubira essimu naga timuseewo nti gwomanyi kasumba eno kyakola ennyumba yonna agimenye wanaagizeewo bw'ati kale agikyusizza kati singa ono amunnyonnyona tonyiiga bino byonna mbyegadde waŋŋambyeko nakuwa olukusa tosooka kuŋŋamba am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihillah awteekanga onnyo omusitale shara'u lahum min ad-din ababateera ebintu mu ddiini ma lam ya'dhan bihillah Allah nga tabawadde eki eyo aya etulaga nti gwe ne bw'ogamba nti kino nkikozerwa kulaba nga mbutuufu kyekigwanidde kino nkikozerwa kubanga Allah yakukkiriza temiseewo abuuza kasumba nakuwadde olukusa nakukkiriza nyumba hiyo yene egamino gambo giyingiramu si bwe kiri tebimukwatako nti ono ayagadde gundi ate era abantu bonna bwe bajja bagumusalira bakola batya bagumusalira n'olwekyo eyo ebida kuteeka bintu mu busiraamu nga bagamba nti biina ki kiina buzibu ki kati naffe tetunoonya mukunyiza Allah ansa ya timuseewo yebaanukula Allah yabakkiriza ma lam ya'dhan bihillah Allah tanabakkirizako kuteeka bintu bino mu ddiini ne tubeera ku umativu nti buli kabinja konna ketulaba kateeka mu busiraamu ebintu ebitali byamu kali ku buki kalina akambayaya nga akakasumba naam akokwata eddiini Allah subhanahu wa ta'ala yagiteeka ku shepu yaayo n'ekigero kyayo n'agipima n'agikomyawo onajja natandika ogireeguula n'okugiteekamu amagezi n'obwongo n'okola ebifaanako bwe bityo